gye buvuddeko mu bikujjuko by'ennaku enkulu waabalukawo okulwanagana wakati w'abavubuka abawerekera omuyimbi Patrick Mulwana yeeyita Alien Skin n'aba Pius Mayanja yeeyita Palaso mu bivvulu eby'enjawulo bano gye baayimbira. Effujjo lya bano teryakomaawo. Abavubuka ba Pius Mayanja oba Palaso balumba ewa Mulwana muyite Alien Skin ne boonoona ebintu eby'enjawulo. Poliisi yavaayo n'evumirira ebikolwa bino era n'etegeeza nga Alien Skin bwe yali agguddewo emisango egy'enjawulo ku muyimbi munne Palaso. Kunoonyereza kukyagenda mu maaso. Leero bajja njogedde n'abakola okunoonyereza bagamba nti bitambula bulungi. Kati poliisi eweze abayimbi okuddamu okutambula n'omuyeye gw'abavubuka bo be bayita eggaali. Muteekwa oba tukatuyise kiragiro anti temuteekwa kutambula neki n'ebigaali. Abantu abatasukka 5 nga muno erimu DJ kubanga abayimbi bonna babeera ne DJ yaabwe. Manager ow'omuyimbi, secretary ow'omuyimbi, treasurer ne security kubanga omuntu omu si gang. Omwogezi wa poliisi y'e Kampala n'emirirwano Patrick Onyango bw'ati alabudde nti oyo anaasangibwa ng'atambula n'abavubuka abasukka mu 5 wa kukwatibwa. Singa tunabagwako nga muli mu kigaali fena tujja bayoola tujja basunsula oluvannyuma ani ye DJ ani si DJ ani manager. Abantu ab'enjawulo bazze bawulirwa nga balumiriza poliisi nti yeevuddeko embeera y'abayimbi bano okusajjuka olw'okulya mu kimu n'abayimbi abamu. Bino poliisi ebisambaze. Alien Skin used to have dreadlocks. Does he still have? We arrested him and took him to where they discipline people. So, did we decide with him? You remember he spent some days in Luzira. Era poliisi egamba ebbanga lino lyonna ebadde erinze omuyimbi Palaso naye okuggulawo omusango ku byamutuusibwako naye nga buteerere. Kati tukyamulinda eri oba buloba oba wakiso agenda ayingiza omusango gwe ngeri gye bamulumbye ku stage n'ebintu ebirala. Ate bo abakulembeze b'abayimbi wansi w'ekibiina kyabwe ki National Cultural Forum bavuddeyo n'eddoboozi limu ne bawera Palaso ne Alien Skin obutaddamu kutegekebwa ku kivvulu kyonna nti bayimba okumala ebbanga lya myezi 6. Njagala mbagambe kino kigenda kuyamba industry, kino kigenda kuyamba Uganda. Tewali alina buyinza buveeri n'akwata bukwasi bintu n'abikububa n'abyokya. Ye President wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu eyamanyibwa ennyo nga Bobi Wine olw'omuziki gwe awadde abayimbi amagezi okumanya obuvunaanyizibwa bwabwe baleme okukozesebwa kuba ekitone kyabwe kye baba basiimulizaako ettoomi. Mulabye basipapa naye tebayiga ekyennaku buli gwe bakozesa abalowooza wanjawulo kwolwo. Kati okuva we navaayo nga nvudde mu music industry bo balowooza baagala creatingayo muyimbi mulala. Museveni mwetagane mubuulira there is only one Bobi Wine. N'abayimbi abalala baliko bye boogedde. Embeera eri ey'okuteekawo embeera y'ekibuli munaye bano abasajja banaatuuka amasasi bwe ganaavaayo amasasi go tegaagala kuwulira ani awagidde ani atawagidde gaagala kuwulira ani awaze ku TikTok ani atawaze ku TikTok gakatuukira ddala ku nnyama bwe gati era teri muntu yali awangaddeko mu mbeera bw'etyo n'abeera ng'amalako bulungi ebintu bigwa bulungi. Baana abanga balina good music tebagenda kuddamu kulwana kubanga mujja kuba mukola ssente naye kati banoonye obubongerako talina luyimba lumwogezaako eŋŋuumi gy'ayagala ekoleki mwogezeko kyenda sojja kutereera. Okulwanagana mu bayimbi tekutandise biseera bino nga kwawulirwa dde okuva mu biseera by'omugenzi Hamani Basudde, Paulo Kafeero, Livingstone Kasozi ne Fred Sebatta we babeerera ku ntikko mu myaka gy'ekyenda ate awo ne wasibukawo obutakkaanya obulala mu myaka gy'e2000 mu bavubuka abaali ab'ebiseera ebyo nga bakuba bannayuganda omuziki okwali Joseph Mayanja amanyiddwa nga Kamiliyoni, Moses Sali amanyiddwa nga Bebe Kulu ne Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine. Andrew Kagwa, Agafeyo, Spark TV.